oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, nkwaniriza nnyo ku Bokati TV. Ubale kubeera mpozi ngate otulaba gwatanaba ku subscribinga genda maaso mpozi n'okubeera ngate o subscribinga tusobole okubeera mpozi ngate tutambulira wamu nze naawe abakatweyungako tubaniriza mpozi ate ku mukutu ogukuwa amawulire buli saawa buli kadde ate nga mutuufu naye kennyini gakunyumira gakwatako. Njagala okwebaza Shamina Happy Radio ogamba otya, nembuuza ku birungi Betty ogamba otya, Nakaddu Amina ogamba otya, Saleh Alhusina ate mpozi n'abalala mwenna, Hawa ogamba otya, Nakaja Betty ate mpozi n'abalala. Kale olunaku olwaleero neera nkomyewo. Waliwo omwana ono mulenzi ngenda kuterayo video. Leero ngenda kulaga videos bbiri olabe emitima gy'abantu. Video esooka ya mwana mulenzi ono kigambibwa muwagizi wa NUP era yakwatibwa bukwatibwa n'awambibwa ebitongole ebyokwerinda bibyamuwamba, wadde mu video nga ye amuliko nga relative we agamba ba SFC bebakola ki bebamuwamba, nakubibwa emiggo mizibu nnyo ne bamusuula mulimbo nga bamanyi nti oba afudde, eyo gye bamulonda ne bamutwala emulago. Akyali mu kkoma tayogera, ali mu kkoma tayogera. Kansoke nkuwe video eno. Mulwadde waffe yoyo, mulwadde mumulaba, mulwadde wuuyo nga bwe mumulaba. Bamukuba guno omukono gwamenyeka guno, bagukuba gwonna guzina buzinyi guno gwe mulaba. So bwe tubagamba nti no SFC basajja batemu nga muwakana. Bw'atyo omwana waffe bamugongo bazza yenna. Zino engalo zino zonna ze mulaba zino, zino enjala baazikuulamu zino. Ndowooza mumulaba yenna bw'atunula, mumulaba yenna bw'avunze. Guno omukono tegusobola kukwata, tegusituka. Bino ebiwundu mubiraba bino bino. So awo embeera we tuli mu ddwaliro. Details zonna tugenda kuba tuzibawa, so mutegeke ssente mangu nnyo kubanga twetaaga bamukoleko mangu nnyo kuba Video eyo girabe bulungi nnyo nga sinayogera bigambo bingi nnyo. Njagala nkulage ne video endala eya musajja mukulu basajja mivule eyawubisa nnyo abantu mu biseera biri ng'akola ku radio akaboozi, eyawubisa nnyo abantu ng'akola ku radio akaboozi. Kumbe naye yali atyo. Kankutere video eno. Nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Njagala kubeebaza mwenna bannaffe abaayita mu kulonda nga mwagala ensi yaffe Uganda ne mukuuma emirembe, ne mukuuma obutebenkevu, empisa n'obuntu bulamu. Siyinza ate kwerabira bannaffe ab'ebitongole ebikuuma ddembe, poliisi, ebitongole ebikesi, bannaffe abali mu ggye ery'eggwanga. Mwebale nnyo, bravo. Tubatendereza ne Commander in Chief President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olwa plan ennungi eyasobozesa bannayuganda okuyita mu kaseera ako nga bannaffe tebatuukiriza bigendererwa byabwe ebiri satanic, ebyekizikiza, ebigendererwa eby'emizimu ebyali by'okuyiwa omusaayi, okutugumbula bannayuganda abatalina musango, ate ebintu byabwe okufaafaagana nga bookya ekibuga petrol stations nga baali baplaninze, naye byonna ne bitabeerawo. Ne Commander waffe in Chief Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni, naawe tukwebaza. Njagala kwogera kiri bannayuganda okubategeeza nti ekiseera kituuse tugende ku mirimu. Mukole. Waliwo ne bannaffe binabadde mpulira nga bagamba tebasobola kusuubula, batya, tebamanyi binaava mu kkooti, kakati bayinza okulangirira ebirala ne wabaawo obutabanguko nga bwe twabagamba era bwe kigenda okubeera. Tewali Bobi Wine kyasobola kukola. Nabagamba ne bagamba nti omusajja Mwai Museveni tayinza kutereeza Sudan ey'amaserengeta n'ayamba okutereeza Somalia
n'ayamba okufufuggaza ADF e Congo, n'ayamba okulwanyisa Joseph Kone mu Central African Republic, n'alwana entalo mu region eno. Ate bano abanywi b'enjaga, abasiyazi, abakwata abakazi, abawemuzi ne bamulema. Naye waliwo bano bannaffe ndooza gye baagenda ne babakka mu nnyanja ne bafuna amaanyi g'emizimu ne basobola okulimbalimba eggwanga, abantu bangi ne babagoberera. Omusajja yali asiba kiwaani, talina nsinsuubizi gye yali abasuubiza. Ekisookera ddala baasooka ne bakuba Dr. Besigye ne bamugja mu ddiiro ne bagamba nti abadde aweeweeta Mwami Museveni bonna be bamu, boogera lulimi lwe lumu, ba mukwano, babadde batuwuddisa buwuddisa. Dr. Besigye n'abaviira n'adda ebbali. Nakibagamba nti Dr. Besigye strategically azza ebbali alabe kana akasajja akeepikanga baaluuni oba kasobola okwaŋŋanga Mwami Museveni. Ne tubagamba nti tekasobola, naye mwe ne mugoberera ne muwemula ne muvuma. Kiki ekyabaddewo? Bobi Wine n'asuubiza n'agamba nti n'akalulu tekajja kutuuka nga tannaba kumusiga okulula. Akalulu kampeyini ne zigenda mu maaso, teyamusiga okulula. N'agamba nti n'okulonda nga tekunnaba kutuuka ajja kuba agenze. Bobi Wine namulaba ng'asuula akalulu, nga ne Museveni asuula akalulu. N'agamba mumpa akalulu akange bw'akabba, bwe mbaga sifuse pulezidenti, nettekabiteka okubeera pulezidenti, akange bw'akabba. Bya Mukama ow'ekitiibwa omulamuzi n'alangirira Mwami Museveni nti yawangudde. Bobi Wine yakozeewo ki? Kaakati ne tubagamba nti talina pulaani B. Teri nsinsuubize gy'agenda kubatwala, nammwe abeeraliikirira agenda kukola bino, ayinza okuletawo obutabanguko. Tewali kyagenda kukola. Wabula balina gye baagenda ne bafuna amaanyi gaabwe ago bagajjawa ne batimba abantu bbula ne babalowoozesa nti bamaanyi okusinga Besigye, nti bamaanyi okusinga Bambabazi. Obanga abasajja abaali mu nsiko Mwami Museveni baamulemwa, bano babadde wano nga banywa enjaga, bajjewo Saabalwanyi ne tubasaasira. Kakati byonna bye yabagamba kikyatuukiriza. Gaayi kaali kasiba kiwaani kyako. Nakolanga ku rediyo nga nkuba ennyimba zaako, kiwaani kiwaani, buli omu asiba kiwaani, kajja n'ekiwaani kyako, otegera ne kafunirako ettutumu, otegera n'ensimbi mpitirivu nnyo zibadde ziva ebweru. Okiraba kakati mwe ne mulowooza nti kaagala bukulembeze. Babalimba obukulembeze. Omuntu anaddira Mwami Museveni si yoyo, si yoyo. Nze mbasaasira no basaasira. Akasajja kasiba ekiwaani kyako. Nakati obanga banaalangirira Bobi Wine oba tebaalangirire Bobi Wine, tewali kyagenda kukola. Tebabalimbanga, tewali kyagenda kukola. Oli omusajja ali ku kiwaani kye yagamba nti tagenda kukola Besigye byabadde akola. Besigye bwe yagamba nti agenze mu kkooti, noono agenze mu kkooti. Okutegeera buli Besigye kye yakola kyonna noono kyakoze. Tewali kyanjawulo. Nakola vidiyo emu ne mbagamba nti okujjako nga Bobi Wine alina ekyenjawulo kyagenda okukola ekitafaanana ne Besigye bye yakola, amala biseera. Buli Besigye kye yakola, Besigye yeesimbawo mu kalulu naye yeesimbyewo. Besigye yakola kampeyini naye akoze kampeyini. Okutegeera kubanga ne Besigye yali yasuubiza nti aleeta tsunami. Tibyo tewali kyalabikako. Mujja mulaba ng'agenda, Gayi teyagenda. Okutegeera kakati ono byennyini bya Besigye byakoledde ddala. Kati amaliriza bamubuuza pulaani B. In fact nze mbeera kubanga ndi mu nuupu. Akasajja ako nandika kutte. Akasajja ako nandika kutte. Tosobola kulimbalimba bantu n'obateeka ku cloud 9 mu bire n'obasuubiza kiggwa leero. Nze ndi wanjawulo ku Besigye, nze ndi wanjawulo ku FDC. Abantu bonna n'obasuubiza ensi n'eggulu, n'obajja mu bibiina byabwe ne bava mu UPC ne bava mu DP ne bava mu FDC, bonna ne badde mabegawo nti gw'oli w'amaanyi okusinga Besigye. Amaliriza agenze mu kkooti nga Dr. Besigye. Akasajja gye kajja eddagala erisiriwaza bannayuganda simanyi gye kaalijja. Kakati Besigye bye yakoleranga ddala naye byakoze. Njagala kubagamba tewali kigenda kubeerawo kubanga byonna bye kaasuubiza nti Museveni agenda nga ne kampeyini tezinnaba. Museveni teyagenda. N'agamba nti n'okulonda tekujja kubeerawo nga tanaba genda. Okulonda ne kubeerawo. N'asuubiza okubaawo ebikankana byajja okukola singa Museveni akwata mu kalulu. Kuluno bw'ageza nabba akalulu kange agenda kulaba. Waapi
n'akalulu tebakabye bamuwangulidde ddala mwalaali kati akola accountability nja kubakola kujjamba bunyumize mbabulire Bobi Wine kimututte mu kkooti ezo teri kaluke bamubye nja babulire kimututte mu kkooti ezo akola accountability okegera waliwo byasubiza abantu anabagamba atya waliwo bye bamuwa anabagamba atya waliwo n'ebirala bikyajja anabagamba atya ayina gendaawo alage nti bamubye tewali yamubye era nebinaava mu kulonda bye tuwulira mu kubanga akati bwe binaagaana njagenda mu kkooti y'abantu tewali kyagenda kukola tewali abantu bamubuuse dda njagala kwebaza nga maliriza abantu bonna abategedde Bobi Wine nti yabasiba kiwaani tewali kyanjawulo kyali agenda kukola tewali kyanjawulo kyali agenda kukola mwebale mwenna ababuuse era akalulu ne kamala kaddawo ebyo byeyafunye simanya saate mmeka % ajja kuzifuna abantu babuuse ne tumala tuddamu akalulu kakati tebasobola kuddamu kubumuwa bategedde amaanyi ge yali asuubiza agenda kukwata Museveni bagenze okumaliriza nga ne Besigye afaanana Bobi Wine afaanana ne Besigye nga tebalina njawulo tewali kye basobola saabalwanyi okutegera tewali kyagenda kukola oba banamulangirira abalamuzi oba tebanamulangirire oba okulonda kunaddibwamu oba tekuddibwemu tewali kyagamba mugenda ku kkooti y'abantu tewali kye bagenda kukola bakutegedde tolina kyosobola oli kyoya kyanswa tewali byoya byanswa byosuubiza tewali abantu abasuubiza Museveni ogenda tewali addukidde mu kkooti nga Besigye otegera agenze mu kkooti njagala kubabuulira ne pulaani B tagirina nja kuddeera mbanyumize nti ne pulaani B tagirina Bobi Wine tabangako na pulaani B ebyo bigambo yabikopa kunze nze naleta engombo eyayogeranga nti pulaani B Bobi Wine tabangako na pulaani B mu mutwegwe omutwegwe mukalu bwe kalu talina kigambo kye bayita pulaani B yawuliranga nze nga nkola ku TV nga njogera ekigambo ekyo pulaani B natandika ekigambo pulaani B nga ndi ku NBS TV mu programu The Eagle nentandika ekigambo pulaani B n'akibba mu mutwegwe mukalu temuli kantu konna ke bayita pulaani B kakopa bukopi bigambo byange ne kabyesibako otyo nakuwadde video yasoose nga bali tukulaga omwana yakubiddwa ate soyo yekka abaana bangi abamu babasse abalala bakubye emiggo mwala abaana be baleeta mu kkooti ebiseera biri ebiwedde bya aba NUP olunaku olwajjo baleese ne bataako 13 abalala ne babazzayo babasalako enviiri babakuba to the maximum paka lwolokkiriza kye baagala mbadde nsuubira basajja mivule nga tanneebaza mwami president kuwangula kalulu nakwebaza bitongole bikuuma ddembe yandibadde asooka n'avumirira okuwamba abantu okuliwo ekiwamba abantu kuba naye akimanyi weekiri batambulira mu drones bawamba abantu abamu babatta abalala basuula mu bibira nga bamaze okukubibwa bubi nnyo abalala ne basuulayo nga balowooza nti bafudde ne balowooza nti basuddeyo mirambo ezo ze zimu ku nsonga ze yandibadde atandikirako naye era nga bwe nkugambye nti yawubisa abantu nga balowooza ategeera naye nga naye amagezi teyalina kubanga tosobola kubeera ng'olaba mwana wa munna ali wali apookya baamukubye ne weebaza security nti weebale kukola mulimu tekisoboka abantu bawambibwa kiro na misana nakugambye wana ekyebando bakansala bamututte ow'ekyebando eyakalonde bo NUP waliwo ne kansala omulala ye yadduse ennimiro eyamweyimiridde oba ontegeera abo bonna gwe tosobola kuvaayo n'oyogera bigambo nga bwe bityo ng'olaba okutulugunyizibwa kw'abantu alina kyayogeddeko nti Bobi Wine yalimba abantu naye kati ate kino bwe mbeera nga nze muwabuzi wa Mwami Museveni basajja mivule mbadde mukwata because basajja mivule kyali mu kukola kati ali mu advocate nga wabeerewo olutalo ye alina kyategese either kuwamba oba baluutinge kuba tosobola kubeera ng'olaba omusajja agenze mu kkooti ebintu abikole peacefully ate gwe n'omu advocate nga agende ku pulaani B engeri gyalesemu ebigambo alinga agamba omusajja atasobola nagenda ku pulaani B njagala tukozese logiki njagala bw'olaba video y'abasajja mivule eyo noonyereza nnyo emimwa gye n'amaaso ge bigamba ki yeelimbise mu kubeera nti akolera Mwami Museveni naye nga si gwakolera ate okuba alina omulala gwakolera kiki kyategeeza ne pulaani B ekyo kitegeeza asekeeterera
asindikiriza abantu begugunge bagende mu nsiko babatte. Oye propaganda kati gwe batambuza. Tewali muntu yagambyeko nti abantu bagenda kukola okwekalakaasa oba bagenda kulwana bagenda kukola bitya. Naye okwo kwe bafunira ssente kati simanyi abadde asirise nga tayogera oba ye bamuwadde kasente kuba nalaye bali banne bali mu kukaaba tebannafuna kasente. Kati simanyi bali ab'omutwe omwogi bwe babeera nga tebannafuna kasente kati owaaguno omuyabayaba sisuubira nti yafunye kasente. Ayina ekintu kyakozeseza n'agamba mbu Bobi Wine simanya ayina gye yagenda eyo najja eddagala. Kati nno kino nkikugamba buli muntu ayina gy'ajja eddagala lye. Kati ojja kwekanga mu nkootinge bulungi Bobi Wine gye yajja eddagala ligwe lyoyogerako mbuliwuddiisa bannayuganda ne libawunza ne Mwami Museveni gye yalijja eriwunza gwe omusajja omukulu kweja emyaka okubeera ng'ofubutukamu ebigambo bwe bityo nga tosobola na kulaba kitta abantu kiriwo. Oli musajja mukulu otusinga emyaka bino ebintu ffe twabisomako busomi naye gwe wabirabako kuba oli musajja mukulu. Ffe twabisoma nga bagamba babuzangawo abantu ku mulembe gwa Amini babasuulanga mu Nammanve. Ffe ne Nammanve tugenza ogiraba ng'olwedde bagitemye bazimbyewo mafactory. Gwe wabirabako kati byebizzeemu birina enjawulo. Nga tonnavaayo kwogerera bubi bantu mwekozesa ebizibu ku bantu bammwe. Gwe lwakuba famire yo teri wano. Mukazi abaana yabakutwalako. Abaana yabakutwalako. Kati tolina kyakufiirwa. Naye abaana b'abanno b'olaba abafa be batulugunya. Novaayo n'okola statement ng'eyo ng'olinga atalaba. Basajja mivula abaana kyova olaba erinnya lyo balikyusa ne baliyita bulala. Kuba kakati ate oyanamye nnyo. Oyanamye nnyo. Sente tezikutuusa kukyusa ntegeerayo. Soko veeyo ovumirire ekyokukwata abantu, ekyokutta abantu, ekyokutulugunya abantu ekiri mu ggwanga nga tonneebaza. Ensonga z'ekkooti ndowooza wandibadde ozeesonyiwa kubanga ziri waggulu wa ntegeerayo. Sijja kubanga nsukkawo wano eno njagala olabe vidiyo bulungi nnyo. Ddamu ogiddemu ogyekebejja ogirabe bulungi nnyo. Olabe oba nvudde ku mulamwa. Buli bwe mba ngenda nkulekerawo ekibuuzo. Omusajja oyo mu njogera ye mumulaba ategeera. Nziraamu awo ekibuuzo ekyo mu comments. Omusajja oyo mwe mulaba mu njogera ye ategeera oba naye alinga Kibalama ndi baamutema omutwe ne batuuzaamu olupapula lwa Kasidi kaalina okwogera. Otegeera? Wallaahi tova ku Bokat TV zesula senyo. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli. Bokat TV